ttaka wano tuzaaliddwa omukulembeze taata nkwegayiridde tusaasire mukwano engeri gy'olayidde naye mu mazima amatuufu mutusaasire kati jjo n'abantu ng'ayambibwako akakiiko ak'oku kitundu okuli Luwandaga okuli Defense abantu abo myaka 5 nze nyina n'omwana atudde ne senior 4 essaawa zino ali mu senior 5 naye baŋŋamba batya nti wano si waffe. Okwemulugunya ensonga esinga obukulu wano ya kibbattaka. Ekyalo ky'e Masajja kyonna kinyagiddwa ne Busaabala yenna anyagiddwa. Masajja Kibira B yakulembedde ekikoosi ekyo okulaba nga bayambako nnyo omukyalo oyo Namayanja okuba nga asobola okubba ettaka. Nzaalibwa ne bannange bano tuli mu bafamire ya wano bwe tuzaalibwa lwaki abantu batubba bannange omuntu okugezako okusenda projects zaffe ezibadde ku zino zonna ettaka. Masajja yenna anyagibwa okusingira ddala ekitundu kino ekirimu Luwandaga Waswa. Emmere yaffe yonna nsaawe ebitooke byaffe byonna biri wali bisaawe sira lwaki tunyigirizibwa Chairman tewali kyatamanyi ku ttaka lino. Ajja ng'atwala ayita oludda olulala lwala abantu luliko okwemulugunya ne yeesigama ku olwo ne bakozesa amaanyi gonna ne batwala ettaka tebagambwako. Amanya g'ababbi kuliko Kaaya ne kubaako Luwandaga Chairman yabakulembedde ow'ekibira. Waliwo n'omukyala naye bamuyita Kayesu. Kayesu naye yabadde ku ttaka lino emabega kaawo yakamala okwesimbawo okubwa Member of Parliament naye era ekitundu kino eky'e Masajja nakyo kimutenda obubbi naye yabadde wano ku ttaka. Bazze wano jjo ne basenda olw'okuba nti nno olwaleero lunaku lwakulayira buli kimu bakikoze nga bwe bakola ki bwe bakyagala naye wano we tuzaaliddwa emyaka 5 nze nyina n'omwana atudde ne senior 4 essaawa zino ali mu senior 5 naye baŋŋamba batya nti wano si waffe. Amannya agange nzaalibwa omugenzi Kanaabo Wilson era ndi mwana we Nannyonjo Christine batubba abasajja. Amannya g'ababbi kuliko Kaaya ne kubaako Luwandaga Chairman yabakulembedde ow'ekibira Masajja Kibira B yakulembedde ekikoosi ekyo. Luli bajja ne Namayanja ne bajja ne basaveya ne bakwata ettaka lyaffe nga bayina ne Defense naye Chairman ensonga zino yeekweka mabega buli bwe yeekweka emabega aleeta abantu ab'enjawulo kati ye alwanira mabega nti nno kino ekintu kyammwe sikiriimu naye banne mutusaase ffe bannannyini ttaka wano we tuzaaliddwa omukulembeze taata nkwegayiridde tusaasire mukwano engeri gy'olayidde naye mu mazima amatuufu mutusaasire kati jjo twatambudde okuva Kibuye ne tugenda e Nateete okumeze ntugende mu kikajjo twamayiza nga tukoze eki tutudde mu kikajjo tewali atuyambye paka obudde okuziba abasajja ne balyoka bava ku ttaka n'olwaliro ku makya bakedde kusala miti gyaffe gye baasala luli mu nnaku 2 3 ne baleeta n'emmotoka ne bateekako emiti gyonna ne gitwalibwa. Nzaalibwa ne bannange bano tuli mu bafamire ya wano bwe tuzaalibwa lwaki abantu batubba bannange. Omuntu talina kutereka kintu kye omuntu alinawo okukubanga nga atunda butunzi tubadde tulimirako emmere yaffe kasooli yenna baamusaawa fene waffe wuuyo baamutadde kwansi fene omulala wuuli kadde wuuli yenna ali wansi. Nsaba mutusaasire ab'amawulire tubasaba emmere yaffe yonna nsaawe ebitooke byaffe byonna biri wali bisaawe sira lwaki tunyigirizibwa. Chairman tewali kyatamanyi ku ttaka lino ffe tuzaaliddwa wano ne former Chairman akimanyi bonna ab'akakiiko bakimanyi nti ly'ettaka lyaffe lwaki batubbako ettaka n'amaanyi. Jjo baleese RDC n'ajja wano teyatuwadde lupapula n'olumu lwaga nti nno akyala ku ttaka lyaffe naye omukulembeze batugambye
RDC ayina obuyinza era takwatibwa. Kaakati bw'aba takwatibwa nga tatuwadde empapula ffe bannannyini kifo, lwaki tetuyambibwa? LC egamba yatuwa notes naye twabuuziza mu bannaffe nga bwe mulaba nga tetulina lupapula. Mutusaasire, twegayira omukulembeze taata, ekisanja kino kyoyongeddeko, otusaasire naye tuli mu maziga. Tusaasire taata, Mukama akulembere mu kisanja kino tetugendamu. Naye muzeeyi taata, jangu otusaasire, jangu otuyambe, jangu otulwanirire mukwano abantu b'ettaka. Mujje waffe wano wetukulidde. Era ebyo byonna mbisaba ng'omukulembeze waali, ng'omukulembeze omupya amaze okulayira atusaasire. Tugende mu maaso n'ekisanja kyaffe, naye nga buno obubbi bw'ettaka ekibuye yonna tutambudde. Tugenze Nateete, tugenze mu Kikajjo, naye bonna batugamba ensonga zammwe enzibu. Ensonga ebeera etya enzibu ng'ate tulina abakulembeze? Mutusaasire bannange. Amanya gange nze Naziwa Beatrice, ndi muwala w'omugenzi Kanaabo wano e Masajja Kibira B. Okwemulugunya ensonga esinga obukulu wano ya kibbattaka. Ekyalo ky'e Masajja kyonna kinyagiddwa, ne Busaabala yenna anyagiddwa, okusingira ddala ekitundu kino ekirimu Luwandagga Waswa. Ajja ng'atwala ayita oludda olulala lwalaba nti luliko okwemulugunya, ne yeesigama ku olwo ne bakozesa amaanyi gonna ne batwala ettaka. Tebagambwako, bodduka emisinde ku poliisi era bareactinga ng'omuntu abatuukiridde. Naye ekyewuunyisa process bw'etandika ey'okkola kimayiriza batutte gwe nannyini. Baggulawo fayiro, ogenda n'oloopa nti nkosebbwa, era fayiro eyo neggulwawo nti okosebbwa. Naye oluvannyuma baleeta omusango ku ggwe, era n'omaliriza nga fayiro ggwe ya nannyini gw'otuukisibwako obuzibu oggaliddwa. Era bw'omala okuggalwa ng'eno ababbi bajja nga bakola. Kale nno okuva mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde tubadde mu bulumi, tulwanye nga bwe tusobola. Tetuyina jjambya, tetuyina muggo, tetuyina mundu, naye nga tukozesa amaanyi n'amagezi gaffe Mukama Katonda ge yatuwa okusobola okwerwanirira. Naye nga bwe tutuuse wano, kubanga ne RDC yalabiseeko mu kitundu kino, Makindye Ssaabagabo, RDC yazze nga tayise famire ya taata Kanaabo, najja n'oludda olulala ne bajja ku ttaka n'abawa olukusa ne bapima. Awo situmanyi oba RDC bw'atyo bw'alina okukola. Kale tetulina bwenkanya aw'okuddukira tetumanyiiwo, emikono gyaffe misibe, kubanga bw'oba odduse ku poliisi n'otuukayo n'ekulaga nti ekwetamiddwa. Kaakati nno taata omukulembeze w'eggwanga, tuli ku kizibu, ffe abali eno wansi bye tulaba tetubitegeera yadde n'akatono. Waliwo n'omukyala naye bamuyita Kayesu naye yabadde ku ttaka lino, emabega kaawo yakamala okwesimbawo okubwa Member of Parliament, naye era ekitundu kino eky'e Masajja nakyo kimutenda obubbi, naye yabadde wano ku ttaka. Ffe tusaba kutudduukirira era tusaba kutuyamba. Keya Kenneth Keya Kenneth, Majidu Walusimbi, Lutanda Richard, abo bannannyini be bakwata contract be bamazeewo ettaka kuno. Amanya gange mpitibwa Kenneth Kanaabo, nga ndi mutabani w'omugenzi Kanaabo Wilson, eyali omukozi wa government mu customs, nga nzize essaawa zino okwekubira omulanga eri government naddala abo bennyini bekikwatako ku nsonga z'amataka ne ku nsonga okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya bw'abanga afunye ekizibu ekifaanana nga ffe kino ekyatutuuseeko. Ekizibu ekyatutuuseeko omwaka mulamba okuviira ddala emabega, nga waliwo abantu baganda bakitaffe nga beerimbika nga balina ekigendererwa kulaba nga
batubbako ettaka lino lyonna nga we muliraba we baalisenze. N'omukyala gwe bayita Namayanja yeerimbika nti akola ne minisita oba kaŋŋambe omusawo akwasa mu maka g'obwa president gwe bayita Diana nga bw'atyo bw'ajjanga atugamba n'ajja n'atuwa ebibaluwa ebyagalanga okutusindiikirizanga okuvanga ku ttaka lyaffe. So mu mbeera eyo n'aba nti ng'ayambibwako akakiiko ak'oku kitundu okuli Luwandaga, okuli Defense, abantu abo okulaba nga bayambako nnyo omukyala oyo Namayanja okuba nga asobola okubba ettaka n'okugezako okusenda projects zaffe ezibadde ku zino zonna ettaka. Era nga wamu ayambibwako omwami bamuyita Magidu Walusimbi ne Keya Kenneth, oyo yakolanga abasuubulako ettaka bwe babanga bamaze okulaba nga bafuna omunyago gwabwe, era nga baludde ebbanga ng'ebintu bino babikola ku kitundu kino ne ku kyalo kino, era nga tusaba ab'obuyinza kino kikome ku ffe ate tukinegere eddagajja Kibira Zone B, era nga tusaba ne ku luno bakozesezza olukujjukujju nga bamanyika kaakati kye twazizzaako twagenze okwekubirako enduulu ku poliisi y'e Kibuye, wabula poliisi be yasindise neno poliisi y'e Kikajjo bo tekyalina kyebagambako ababbi bano. Kati ey'e Kibuye bwe yazze poliisi ng'emanye nga n'ababbi bennyini ebamanyi. Kaakati mu kumanya ababbi nga poliisi tesobola kwalisitinga ababbi ate nga bajjidde ne mu kifaananyi kye RDC bagamba nti baali batusaabiriza ekiwandiiko tetutalabanga nako oba nekirisiivinga nokisayininga ekiwandiiko tetukirabanga nako, wabula ne balaga nti RDC yazze kugura era baddembe okukola biki bye bakola ne basaawa buli pulojekiti yonna gye basanze ku gurawundi. Era yinza beeko batuyambire ddala engeri gye babako emisoso gyonna gye babateeka ku gurawundi okulaba nga batuyamba ku poliisi zino bbiri ez'omu kitundu kino. Poliisi esooka ey'omu Kikajjo tekyakolera ddala olw'ekuba kati ziri controlled by goons. Poliisi ey'okubiri ye poliisi y'e Kibuye eyalema okutuwa justice mu mwaka mulamba, mu mwaka omulamba ogwo nga tukubwa, mu mwaka mulamba ogwo nga tuyisibwa bubi nnyo ekyenkomekeredde. Mu mwaka ogwo mulamba nga poliisi esobodde okutusiba bw'eba efunye kyatuyamba nnyo ne tuba nga makolera tusobola nga tudda nga era twongera okukuuma ettaka lyaffe. Era ku luno ababbi tubagamba gwatugenda kuuma ettaka lino kibe ki tugenda ettaka lino tuli bamalirivu. Webale.